Webale kubeera nti ozuukuse naffe ate n'abakutwegattako tubeebaza okubeera nti muzze okutwegattako program omukeeze. Nze Twaha Mukiibi. Bw'oba wakajja mu Uganda owulira emiriro ne weewuunya, amasomero ttaamu eno yokka etannaba kuggwako. Mu Uganda bwe bakubuulira omuwendo gw'amasomero agajja otandika okutiira ddala. Emiriro. Kakati n'omuliro guvudde ne mu masomero gugenze ne mu bitundu ebirala. Naye nga tukyasooka okwetegereza ennyo amasomero. Kiki ekisembyeyo okubeera nti kye kiviirako emiriro gino ekizuuliddwa mu bannaffe abapoliisi? Olunaku olwaliro nina bannaffe okuva ku fire headquarters abalwanyisa emiriro abapoliisi bemuyite eyo ne bagamba nti poliisi twagiyise ezikiriza omuliro tennatuuka, ekizimbe kiggwawo, essomero liggwawo. Jozi waliwo essomero lyajja ne liggwawo era ngenda mmubuuza. Tulina Walusimbi Eddi y'omu ku bavunaanyizibwa ku kukwataganya abantu ba bulijjo ne poliisi ey'omuliro. Essomero lyajja dormitory neggwawo ne batuuka okufuluma, lyajja misana tteke, bakubye essimu. Kakati ate wali essomero eryakyengera junior school eryayidde nayo lya muliro. Eddi sokolamusa abatulaba. Esebo webale kujja aye naye webale kubeera nti otwagala wetukuyitira wonna nabeka nti otuuka. Enkofu zino ziwafunira mu muliro bwe zijja ziddamu muli omuliro toguwulira muli munda oba wafuna treatment gwe bakutwala bweru musajja waffe gwe kati ebibyo byankizo. Ebintu by'omuliro byo ogenda obona mpolampola naye tolina kubeera ku ekyo wona bigambo ng'era obulwadde obulala bwonna owona nobeera nga tokyawulira muliro munda tolyamu ebbugumu ery'enkizo kati bwomukono nga guno omusana bwe gukwakako ennyo bw'oba oli musana omungi engeri zibeera nkovu beera tukusobola kumaintaininga kubeera mbugumu lingi nnyo. Kyova ebiseera ebisinga olina okweyisaako bakajeri oba waliwo akazigo akakutambulirako ak'enkizo. Obeera nga abantu bannaffe banamagwe olina bw'otoba nako omubiri guyinza okwatika obwatisi. Nkozi kati wali ozikiza kizimbe ki? Nali nzikiza mafuta, motoka y'amafuta yagwa abantu nga bwebamanyi ne beejaga kusena. Kati twalina okusooka okutaasa abantu tubajjewo batumala okugjawo abantu kati ate emmotoka egudde etuuka etya okuba nti ogenda kutaasa abantu beeyolera mafuta ate obataasako ki? Ekyagwa enamuŋŋoona wakiwulira 10+ bafiira obuseesa wa bw'otobataasa bafa ate ng'omulimu gw'okukuuma abantu n'ebintu byabwe. Kiki ekiyinza okuleeta omuliro awagudde emmotoka y'amafuta? Ekisookera wano ate on'obyogerera wa? Ekisookera ddala ekiyinza oleeta kuba muyinza okuva ku TV wano noga nti kitulera ky'amafuta kigudde wali kakati ate noga nti 10 baafudde omuliro guva ku ki? Ekisookera ddala emmotoka eyo ebaako battery kati bwegwa abantu abajja okunyagulula ebintu ebyenjawulo bajja kati oli ayinza okwagala ajjeko battery agende nayo mu kugijjako wano sipaaka eyo spark emu bweti omuliro omukwatirawo buli ayesize ku mafuta buli wegali kubazo ziba fiimu zasaasaanidda kati abalala babeera bamaze osena amafuta gaabwe kati ate abazze oluvannyuma ne baagala bagatwale lwampaka oli n'agamba temujja kugatwala olutalo ne tutandikiraawo agange tugatwala ate situfa ffenna abalala akoleza kabiri abalala atta bano ebidomola byatwala abalala ayinza otuukawo ne bafuna obutakkaanya
abadde avuga emmotoka abakyenuga amafuta temugasena mujja kundetera obuzibu ddala waliwo abamu abajja n'agamba mujja kufa nange n'abakoleeza abalala friction y'emmotoka eno waliwo abatera okwagala kati ng'ekyali emukono ekyatwokyesa oli yagezaako kwagala gyewo emmotoka mu luguudo mwegenda kozinga jja nimuga tokikola egenda kukwata n'awakana empaka munnange yakola etya emmotoka egudde kati n'aleeta breakdown mbwagijjewo netumugamba amafuta agali wano emmotoka gireke tusooke tuggyemu amafuta n'agaana breakdown nekwata n'emmotoka eri netusooka tuguzikiza nga breakdown eweddewo buli kimu kiweddewo naye abantu gatubawonyezza nadduka naye yennyini yali ataddemu empaka kati ku makya buba bukedde ate waliwo akaliwo ke twali twalaba omuntu omulala n'agenda akola ensobi naggula compartment yemu kati films ezaali zeewaze muli ne zifuluma kati nga waliwo awali akaliro samweya negulyoka gutuzi kati mukuddayo tuzibe fiumu eyo bwetuuka awali omuliro egupiikinga bupiikinzi jukira yesigala etambula kati tuddayo tusibe ekicompartment kiri abantu baleme kufa kuba bali tumaze okwogera bagambe ekiddako kufa na kuwona mutuyambe tusooke mweyongere mitanga 2 ku 3 ebisigadde tumale okutereeza mujja twala amafuta oba olina kwogera nabo bwe tuyogera nabo ofa nabo kuteesa era amafuta mujja gatwala musooke mutusaasire tusooke tutaase obulamu bwammwe ne bakkiriza ne beekolamu babeera n'abakulembeze baabwe ne beeyongerayo ne beeyongera batwakeyo tugenda osiba tanka neebaluka byembeera mwe tutambulira ne babeerawo ng'abalabi ate engeri twali twogedde nabo ate nabo bajja ne batutaasa kwe kuwonakwo yes kuba nabo bajja bagana ono obedda ayogera nga wali ofudde wali owedde naye nga gyemirimu occupational hazard gwe noofa sijagalayo mwabalikuba nti mutulaba n'okukeerera ku Salam TV abatulaba yonna gye mutulengerera mukola mulimu gwa nkizo omuliro gweyongedde mukwano gwange simanyi oba kifefe abayogera bye twogera nammwe records muzirina nammwe muzirina tuzirina olina record ki emiro gyeyongedde okusinziira embeera ensi mwetambulira bwe tutandikira ku baana gye tuba tutandikira abaana beefudde bamawale tulinayo amasomero agamu nga abaana be bakoleezezza amasomero sooke tuveeyo njagala osokompe ku miriro egizze gyaka bw'oba ng'ozze nabyo olina byolina miriro egizze gikwata sooka ogimpe emiriro egimu ennaku zino kati amasomero gakwata naye gaba tegali ku leeti nnene nnyo nga bwe twali mu first term naye nga gakwata mu bitundu ate kati buli gabadde nnyo within Kampala metropolitan okwetolola wano Kampala ne district ezeetoloddewo naye Kampala Mukono Mpigi Wakiso kati zigeyongeddeyo ogenda mu western masomero gakwata ogenda mu eastern amasomero gakwata ogenda wonna kati countrywide amasomero gakwata nawulidde eryentungamo abaana beekalakasiza senior 4 senior 6 ne bagenda bakoleeza dormitory era go gakutte mangi waliwo n'amalala go nga tebayokezza na dormitory bookeza office yes era gagenze gakwata naye nga agasikati ate amalala ne gagenda nga walimu n'obulagajjavu abantu twogedde wano ku bintu by'amasomero naye n'otuukayo ng'oliyo tawulirango nakiyinza kutaakiriza yakola bukozi ekyo gyekiri amalala waliwo emitima emibi abantu balaba essomero ligenda mu maaso ne bakwatagana oba n'abasomesa kuba oliayo kyessomero tava buvi bweru abeera insider tewaliwo aveeri nga babasimbi azze ku ssomero akwatagana n'abasomesa security n'abaana ne balyokyo ye nga alina ebigendero ebibye ng'omuntu naye nga ebyo nabyo tubizudde abamu bateekamu baspeed bebita speed governor oli addukanya emisinde ne bamukendeeza ku speed yokulaakulana ne bamukendeeza ku misinde egyo walise emisoko mpe
emiriro ebika ebyenjawulo emiriro gyozzo capturinga joyina gyozze najo anti bambi n'emiziro gy'amasomero ginsomere njagala kutegeera kifaananyi abazze emiriro gye gikwata mbadde ndeese kiri jeno naye kankugireyo egimu tuyina Kyengera junior likyasembye ero lyayaka misana Kyengera junior school girls dormitory lyayaka misana tuyina amasomero agakutte mu bitundu by'embalala amasimiro agasinga obungi ng'abaana be bagookezza era naliyokko nenjogerako ne bannannyini masomero bo bagamba ki bannannyini masomero twayogera nabo nga mutuufu abamu ebyuma ebiyinza oyambako nga tebabiina abaali babiina nga byaggwako kuba nagendayo netulabira eddala ekituufu kiki amalala abaana ennaku zino tebagambwako era abaana abasinga bye bagookezza waliwo agamugalirya ntonde eyo bagookezza naye nga abaana bebayokezza waliwo agamu nga go mutuufu agamu ga gavumenti ate nago bagookezza naye nga abaana beekumamu omuliro kantu katono nnyo kwe babeera babaganye ne bayokya naye nga kivudde gamba administration yinza okubeera gajja kassa abaana kumbe bali bakulu bannaffe bakulu bannaffe bali ku bakulu bannaffe bali kati yawulira mukulu kati gwe muduumira omugamba kiri alabanga gwe gweyisaamu amaaso jjukira abaddeko awako emyaka 2 abamu bavuddeyo nga mutufu bo balabira ddala kati bakuze kati tosobola mugamba bintu bimu mbu mwana awuliranga gweyisizaamu amaaso ekivaamu kwokya mitigation measures zemulina poliisi kiki kyetunuulira okukola okulaba nti mulwana emiriro gino ekisingira ddala kyetwagadde era kyetusinza okuteekako nnyo essira twagadde tusooke bo bennyini tukwatire wamu kuba bo bali kugulawo yes naffe bo bennyini tubayambye tutya nabo batuyambye tutya tubayambe yiyo embeera mwe tuli kati tutaddewo embeera ey'okusomesa ogenda ku buli bannannyini masomero bo bennyini tusooke kuba bulijjo bwe kijja twogera ne beekyemu n'abasomesa musomesa bannannyini masomero bateekewo ebintu kuba agasinga okubeera affected gali private kakati bannannyini masomero bano balina ekibiina kyabwe twakituukirira ne tukwatira wamu tubagamba ffe twetaaga mwe mukuŋŋaane tubabuulire ekyokukola mwe bannannyini kiri bizinensi era wekigwawo ekintu era mwe kennyini mwe mugenda okubeera mu buzibu obunene ne tubabuulira way forward nti kati waliwo ebiseera bye kituuse kati mulina n'okugendako ne mu insurance kwa kati bitaami ne tubavaayo bo balina puroguramu yaabwe ne banka ezimu nga Stanbic ne bavaayo ne bagamba kati ffe tujja bayambako senga wabeera waguddewo ekizibu tugenda bayamba bwe tuti kati tetulaba nga tusobola okuba naye ekisinga okwo tubagamba tetwagala ffe muteekewo mbeera tukulwanyisa tuteekewo mbeera yakuziyiza kati kyetwali tutaddewo tuteekewo embeera eziyiza tuteekewo embeera nga tusobola communicatinga ekizibu kiba kigudde tutuukawo mu bwangu tuteekewo embeera nti wabeerawo obutakkaanya babulisolving ma n'ekirala ekisinga obukulu buli ssomero lirina okubeera nekiyita safety and security committee ng'eriko abaana eriko abasomesa eriko abafumbi eriko bametroni ng'ekulibwa HM kuba abantu abo bebaki ababeera ku ssomero okwo bwe twogera nabo basobola okuvaayo amangu ne batubulira nti twalabe kuba ekiseera nga tutuuka ku masomero nga liyidde tubabuuza n'eki ekyabadde twalabye nga waliwo omuntu bw'ati ne twalowoozezza kati embeera eyo twagala tujje buli wamu wabeerawo twalabye ne tutakigenderako kati nekirala abasinga balina kamera ku masomero naye nga kamera ziri mu ofiisi y'ekyemu director kakati nga bazikozesa for postmortem bintu bimaze kugwawo tugende tulabe ki ekyabaddewo ziba tezikuyaka tugezao tubagana no kamera ezo tuziteeka ku ssomero muzifunire omuntu abeerewo 24/7 oba muteeka abantu babiri akola emisana n'akola ekiro nti yabeerawo asobola okwala nti waliwo kyendaba wano era abamu ne tuba advisinga nti weziba tulinawo ebintu ebimu tusobola okukozesa nga motion sensors ku dormitories ezo obaana baba tebaliyo nga muziteekako
wabeera waliyo ekizibu kyonna ku dormitory eyo ng'eteekako alamu azze okukola ekizibu mwenna gye mubeera mugamba dormitory fulani bweti ne bweti erina ekizibu musobola okuzingiza ne mutegeera omuntu bwati ne bwati. Alamu zino ez'omuliro ntera oziwulya ziba ziti ezo? Alamu y'omuliro yooteekako nteeke okujjako ng'olina system kuba yo egendako ng'omuliro gukutte bw'oba olina eri automatic oba n'ogulaba n'ogiteekako. Eyo etya ey'omuliro nga gukutte? Ey'omuliro yeemala katugeze wagiteeka wateekamu bwe tuyita bu smoke detectors or flame detectors kisinziira kye wateekamu wabwa mirundi mingi waliwo smoke waliwo heat kati abasinga bateekayo tuyita bu smoke bwe kayingiramu omukka ne katrigalinga alarm ne keeteekako alarm ne warning nti wano waliwo ki omuliro gujja guzze kuba omukka bwe guba guba muliro omuliro guzze kati ne mulyoka mugenda mu handling ekyo naye nga kye tugamba nga tunaba kutuuka ku alarm eyo nga tunagiteeka ba tegunaa kugendamu teeka kye tuyita motion sensor. Motion sensor yetya kati ddala nga dormitories abantu abasinga bayokyanjo ki kati omuntu yenna bwegamba nti kati saawa zino za prep tugenze mu prep ng'ogiteekako omuntu yenna asaliikiriza okugendayo eri yo nga yeeteekako teyateekako lwa muliro yeeteekako olw'omuntu aliyo mu bukyamu ate naye esobola okukola nga security era eba security kati gwe gy'obeera yonna jjukira obeera oli ku alaati olinawo system eri alaati n'omanya naye ate ako ka motion sensor kasobola n'okukola mu maka aga bulijjo oteekako nga mugenda kwebaka bano bansaatuuka ebweru nsooba ng'ekubala kati waliwo abamu bwe tuteeka ne ku nzigi kati oyinza okuba oyingidde mu nju naye ng'ekifo ky'olimu bayinza okuggulawo nga balina bweru okateeka wansi wa lugi bwoti akwata ku lugi ennoddusindika gwabeera mu nju otegeera waliwo alukutteko akoneko gyekali kati waliyo ebintu ebimu motion sensor enkoledde genda mu maaso kati waliwo ebintu ebimu bye tulina kati okuteeka nga byonna tubikola for prevention kuba bye tubadde tutaddeyo before bibadde nga waliwo ekiriwo during kati ebyo tebituyambye nnyo naye ng'ate ekisinga obukulu tulina kuteekawo kisobola kutuyamba before nga tekinnaba kuteekawo kiri kuba bwe kituteekawo bino ebituyamba nga waliwo kino olwedde incidence eba emaze okugwa so kati mu mbeera eyo tulina okulaba nga tuteekawo ebintu ebituyamba before mulimu kuziyiza kyekikulu so si kulwana muliro ekyokulwana muliro mukirwanye era mulwanye omuliro tugulwanye kati mwagala kuziyiza muliro nga nabwe kiba kizza disikigano kitusanze tuli alaati naye waliwo ekijja ne mukwata bukwasi ku mutwe domitwe neggwawo ng'otunula bwoti ekizimbe ne kiggwawo ng'otunula bwoti kati ebyo tukyabyagala mutufu era katwenkalejinga abantu tuteeke obuteesi mbeera eri gapu ebaddewo between fire brigade nabo tugizibe wonna oba olina omuliro oba toyina tuyite tukooye okugamba nga tujjenga mu fasilite yo nga mutufu tuzze lwa bizibu tugendeyo nga teri bizibu twogereko engeri gye twekuuma ebizibu biri kijja kutuyamba okusinga ogendangayo walusimbi owulira otya muli gwe nga oli mu bukulembeze oli mu fire olwaleero okutuuka olwaleero domitry okukwata omuliro nejja neggwaawo nga tetaasirizibwa bintu ki abantu bye basobola okukola bintu ki amasomero ge basobola okukola bintu ki ab'akatale ab'edduuka kye basobola okukola okutaasa omuliro nga walisimbi temunnajja kubanga oluseera ebisinga tugaa bannange edduuka liyidde ne liggwawo kubanga poliisi yaluddewo okujja waliwo nze kyensobola okukola mwe nga temunnajja ne kitaasa ebisinga obungi ekisookera ddala buli lwokola bizinensi yonna nga wakagitandika katugeze ng'essomero tuyite ng'otandika na butandisi mpita abafaya tegunnajja omuliro ffe tetugendayo kulwamiriro gyokka ekintu ekisooka nzimbi ekizimbe domitry eno eteekeddwa okubeeramu abantu bwe babeera bateekeddwa okubeeramu emergency procedure kizootaddewo action plan kijoyina ekizimbe kino kirungi okubeeramu abantu oba si kirungi byonna mubirina mubafaya kati bwe tujja ne tumala okulaba ekizimbe naye banjuuyo awaka ewo weezimbira mbetaaga twetaaga nnyo tukubuulira enzigi ezo z'otadde zirina kuggula zitya
olujja olugula nga ludda munda olwo si lulungi ku emergency singa eweekutte oli munda lulina kugula nga lufuluma bweru kati zonna kati bwe libasomero ezo measures naye tuzikubuulira nga olina otonaana kuteeka mu bantu era netukuwa netukukomendinga ne bagenda bakuwa certificate ekukkiriza okubeera mu kizimbe ekyo oba mu nnyumbayo oba mu dormitory eyo kati tutandikiraawo nti kati biki byeweetaaga bwabeera waka katutandikirawo waka neetaaga yekisi bati kikaaki tomala gagula oyinza okugula eyayitako tomala gagula fe tukugamba nti bwobeera weesobola efumbiro oteekayo ndala bwoba olina efumbiro liri mu nju kuba yensibuka eyinza ovaako omuliro amangu oteekayo kika kirala naye nawala n'obuteekayo ekika ekirala mufumbiro oteekayo ya CO2 wanawala n'ogulayo ya pawuda n'obeera na bbiri awaka bwoba osobola oba tosobola n'oguleemu nebeerawo pawuda ndala za muka guno nedda ez'amazzi gyeziriraate sikkiriza abantu kuzigula sikikkiririzaamu gyeziri katale naye nze kusinziira ekiriwo tuzaawo nga ngenda engula liita 9 ez'amazzi teziyamba kati zigenda kuyamba zitya ate mmanyi kati kisinga obukulu omuliro bwe guba gukutte nze kyensinga okugamba kiri kimu bw'oba olina extinguisher bw'oba olina mazzi gabeeraawo gakwate gayiweku era ebiseera ebisinga ntera okugamba tosulanga mu nju nga temuli mazzi kuba 9 ku buli 100 ne domitwe katwakitandisa obbagamba togenda mu domitwe ne musulamu nga temuli mu baketi nga 5 oba 6 ziri ku mulyango awo zirimu mazzi si kuzikiza kwokka neziyamba ki ti embeera eyinza okujja nga omuntu omubi agukumye ku mulyango ng'ate we mulina okuyita amazzi gayambako gano gayamba ne mukwata essuuka zinozammwe ezitandikirwako abaana basula n'amazzi baketi nga 5 ku mulyango lwa nsonga emu omukka gwe gusinga okutta amangu omukka guno oguva ku bintu ebiyidde kuba bw'ogussa gukwata obwongo n'obeera nga tokyasobola kutegeera ogwawo omuliro gusanga kiwedde omuliro si gwe gukutta omuliro gusaanye gumaliriza ekiri awo ekiwedde nga wagudde dda naye ng'omukka 9 ku buli 100 gwe gusooka okukumaliriza katugamba ki ti bweba ne baketi ziri teekamu ebigoye ebino bisuuka bibulangiti osobola okuziba awafubutuka omukka omungi ekyo kimu osobola ogawe tugenda okuyita oba n'ozingira ku mubiri parts zino n'obeera nga tossa mukka guli direct gumala kubeera filtered guyite mu kigoye ekibisi ate okole kikuwaamu time ey'okufubutuka bwe ndaba nga ngenda kuyita wafunda omuliro gukutte nga nina amazzi n'ekigoye nyenyeka kigoye mu mazzi mu kifo kyate okugoyiwako kuba tojja kugusobola gwe kwata ekigoye kino kinyike mu mazzi kyezingirireko yita wali awali omuliro ofulume kuba tojja amazzi goyina matono okukulwanyisa omuliro guli kati gwe zingirirako kino ofulume wali muliro guli kijja kukwata bino ebyo bwe kinaamalira okwokya bino olugoye olubisi ojja kuba oli wala kitegedde ekyo kati walino ekyo kikola ova eno eri obuzibu ogenda eteri buzibu so si kuva eteri buzibu oyingira eri obuzibu kubanga waliwo abantu abamu gyali mu nnyumba eriyo taapu y'amazzi ayagala kufuluma ku mulyango omuliro gukutte sooka onnyika ekigoye mu mazzi kyesibe ne feesi giteekemu awo yitawo ogende bwotuuka ebweru osala amagezi amala olina abantu bewanditaasizza bangi era mbataasizza era tukola nga ttiimu kuba bino byonna buli ali ku directorate akikola era akimanyi bwe tutambula ne twegabanyamu gwekwata eno gwekwata eno kakati abaana bali mu masomero yasuze ne baketi ye mu kitanda erimu amazzi omuliro guzze akwata kwasi essuuka eri awo ku buliri jannyika mu mazzi n'asobola okuyita ku mulyango kya mirundi ebiri oyinza okulaba nga katandika butandisi akaliro katonotono katandika kwatagano gennyini yiwako oba ogumaze ng'ogusobodde bw'olaba ogenza ozuukuka nga buli wamu tolina nawe gwesala busazi manyi omulyango guli luddawa gika kiri fuluma teeka ku nnyindo kuno oyinza okuzingira ku feesi eno nobeera nga kwegamba guli omukka oguva ku bintu ebiyidde tegujja dayirekita ate gwobossa ekirala kyewaŋŋamba wano bw'omala okwezingira bwoti yavula bw'oba osobola
ekyo tukikola nga wogenda okuyita kati nga mutuufu visibility tolaba kati nga mutuufu n'okussa wansi wano bw'oyimirira kino ekifu oba ekikka kibeera mu bbanga wano wansi waba wakyaliwo osobola okulaba tebaayo mukka fuuti emu n'ekitundu okuva ku ttaka owabeera wakyaliwo osobola okuyita noyavula omukka gwettanira byawaggulu kuba guba guwewuka kati gugenda mu bbanga kati eno empewo endala eba ekyali nzita eba ekyaliwo oba okyasobola ogikozesa n'ofuluma kati guno gugenda bwekukuba siiringi oba waggulu gugenda gwetoololera omwo kakati gwe wano we gwetoolera kati gulina okukuba eri waggulu ate neguddayo kati gwe wano oba omaze okusala amagezi n'okola ki n'ofuluma era kyovala abantu abasinga oyinza otuuka ku siini ne bagamba lwaki ate tebakola nga tebatuuse oyinza oba obuziza waliyo omuntu nebakugamba waliyo abantu munda ebirala byonna obireka nosooka kusala magezi gajjayo bantu olusimbi njagala kuba kati mwe muyingira waliwo abantu ababulijjo abayingira munda ne bataasa abantu naye ekyo nga tukivuddeko omuliro gwakutte omuliro gukutte ennyumba oli alina akabokisi ke akasente kali munda ayagala genda abamu babaganda toddayo oli naagenda abamu bavuddeyo gwe magezi kigoowa omuntu atuuse ebweru apima atya oga nti ayingire tayingira wakati ebyo byobeeramu bimanyi ebiseera ebisinga bwotuga nti naye ebyobugagga byange akabokisi kali wano tukubuuze kali ludda wa era bwotulagirira ffe tulina ebyambalo ebisobola oyingira mu muliro gyebiri ne bwe guba gwaka era bwotuga nti biri wano nga tubijjayo mu mmotoka yaffe nga tubiyambaza omuntu omu oba omuntu omu ng'abyambala ng'agenda ng'ajjayo ebintu byo ng'abikukwasa kitegerekese bwe babeerayo nga waliyo ebintu bagamba ne musooke mu ntaasize wano tusobola oconcentratingamu eyo yokka ne tukuwa protection ne tugamba kati tulagirire mu butuufu nga tuli aba oba tuli abantu ab'enjawulo boogenda ozikiza nabo bakulagirira kiri wano kijje wano era abantu abasinga bayinza okugamba n'ebyapa byange naye mu ntaase ebirala byonna musooke mubireke tusooke mutaase ruumu eno amagezi gona tusooka tugateekaawo tusooka tujjayo byolina okutaasa netubijjayo nituuka tetudda ku kira tubikoze emiriro egy'enjawulo olinaga bontaasiza wano okusooka nomubuuza waliyo ki ebiseera bisinga tatera kwagala kukubuuda kugandi naye ebintu byawe naye bontaasiza wano kati nemukwatira wamuga beera wano kuba sijja kumanya nti biri wano oba biri wano kati n'abeeraawo kumpi nosobola okusekiwalinga ekifo dini nakulaga nomugamba tubijjeyo nobimukwasa n'agenda baba talina security nomusabira security n'abikuuma n'agenda ndabira ddala denja yennyini walisimbi kati gwe bwe wajja feesi n'emikono omuliro gukutte bano bwe wali otaasa ab'emmotoka bakusasula sente mmeka zinjidde emirundi mingi tebakusasula kati goviiramu awo n'ogenda njidde nolinda omusaala gwo emirundi mingi oyinza okujja ng'otaasa abaana oyidde emirundi mingi nga 14 wangi nga 14 bangi bayidde gye bali ekufaya bangi naye olumu oyinza okuyingira awantu nga bagga waliyo baana mama w'abaana yadde agezaako musango oli batakyayina naga abaana bange n'omutunuulira n'ekigambo kyayogedde nti bali ludda nti bali mu luumu esembayo naye nga wogenda okuyita n'olyoka odda munda gwe okuyingira wano kwaffe tulina protection n'oyingira naye ekisinga okutuleetera obuzibu ffenaffe ne tufuna obuzibu ng'omaze otuuka munda boogenda okuyisa wali woogenda oyita nga tebalina protection n'emu kati nga kikukakatako ojjeko byoyambadde gwe kennyini agenza otaasa obyambaza victim ono gwogenza otaasa gwosigale nga ate gwomanyi bwogenda okuyitawo kati ye n'omutaasa ate gwe n'ofuna obuzibu walisimbika ngene empumuli atulaba tulimpoga omukeeze katujje
Eno, yes, Salam TV. Fairway Hotel, a gem hidden in plain sight. With over 50 years of bringing people together, top-rated restaurants, personalized customer experiences, luxurious accommodation, surrounded by an oasis of lush gardens and fountains. For work or play, a lot has happened over the last 50 years. Come and rediscover Fairway Hotel. Welcome home, defining Uganda's hospitality. Water gives life. Water is life. But not all water is created equal. Refresh yourself with the new quality Nirvana packaged drinking water and fuel you and your passion to go further in life. Visit a shop near you and grab a 250 ml at 500 shillings, 500 ml at 1,000 shillings, 1.5 liters at 2,000 shillings, or the 20-liter jumbo bottle. Nirvana is a product of Crown Beverages Limited, the makers of Pepsi products. Vimba! Ni MTN Kabode Super as you pay mpola for this smartphone. Make calls, update your WhatsApp status, watch YouTube, and Google anything under the sun with 2 GB worth of data every month for 7 months. Simply make a small deposit of 99k and pay the balance mpola. You can pay in daily, weekly, or even monthly installments while you enjoy your new phone. So what are you doing today? Visit any MTN shop near you and get the MTN Kabode Super easy. Mu Uganda mukyalimu abantu abalinga mmwe abakyalina ebizibu bya breeki nga muyanja wali yajja katumanjulire muyanje je auto garage uno mukugu mukukanika buleeki mu Uganda yonna tukanika ebika by'emmotoka byonna n'okutunda spare wa brakes yenna okuli master cylinder, servo boosters, ABS boosters, ABS motor, brake lining, brake pads, brake fluid. Muyanje je auto garage tusangibwa ku Mawanda Road maaso g'amasannyalaze. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu 0706 721 344 oba 0788 54 32 Eno, yes, Salam TV. kulikayo mukumulamu tukyawayamu tuli ne Walusimbi Eddie musajja wa poliisi ate yakwanaganya poliisi n'omuntu wa wansi n'omuntu wa bulijjo ku kitongole ekirwanyisa omuliro ekya poliisi ekya fire ku headquarters. Walusimbi ogina ng'egyoyogeddemu njagala oyongere ompe experience joyina experience y'omuntu y'omusirikale ayita muki omusirikale ono agenze okuzikiriza omuliro ogenze noga nti ojjako ekyambalo kyoyambadde ekiyitayita mu muliro olugo kyambaza ye kati gwe kitegeeza nti ogabye obulamu bwo batendeka oba osalawo obusazi wali bw'otuuka mu mbeera eyo bwe muba muva ku police headquarters essimu evuze osayininga kugenda kufa
oba mbuzza bingi oba sikutegedde kiki ekibeerawo embeera entuufu ebeerawo osooka nomayo obuvunanyizibwa buliki kuuma bantu n'ebintu byabwe. Fire brigade tulinayo kyetuyita fireman's prayer, essaala esembayo gamba essaala esembayo essaala eyo erimu phrase emu oba erimu akatundu akamu akagamba nti mukama bwe kiba kyetaagisa okutwala obulamu bwange nga nina gwe ntaasa butwale naye ng'oli mutaasizza. Buli fireman okuyingirayo tekukimenya nti one time you can die naye ng'olina bw'otaasizza. essaala egamba ki nti bwe kiba kyetaagisa nga waliwo wensobola ng'obulamu bwange kyetaagisa bugendi naye nga ntaasizza abalala butwale. Kati ekyo okuyingira wali nosayini nga tegenda kukola fire eteekwa okubeera kikuli ku mutwe. bagiyita bati eyo Fireman's prayer ojja gigogolinga ojja gisoma ogiwulire kweri naye ekyo kitubeerako bwe kiba kitegeeza nti obulamu obwange bugende nze ntaasa oli kaŋŋende mu maaso kyekitukozesa emirimu toginsomeranga ewalusimbi gwe mulimu ate nga twasayininga ogukola buli lwogijjukira olaba abaana basatu awo olaba abaana bata kiki kyokola buli lwojjukira nti ntekedde okutaasa abantu bano kikukakatako okukola buli ekyetaagisa ekiri within you oli omulabe ngaomutaasa gwe bisigadde birala ebibyo. Tugenze mu bizimbe bingi nomala otaasa ate gwe n'ofuna obuzibu naye nga lwakuba nti ekituyambako kimu nti ogenda n'ogamba munno kuba tokola omu munno omugamba wendaze embeera ogimanyi buli lwamala eddakiika bbiri takulaba. Yes, kati gwe olina okuddako osobola okujja okutaasa nze. Yes, poliisi alemeddwa nedda ffe kati tukolera mu tiimu. Kati tiimu tusobola ffenna kweteekayo omulundi gumu kubeerako omuntu omu agamba nti kati gwe genda osooka ogezeeko kyosobola within you. Kati munno yabeera ate ali ku ggwe gwate oli kubali munda oba ebiri munda. Kati munno ye yennyini yalina okulaba ono ng'aludde. Kyali kibaddewo Entebbe mu 2009 Filtanga yakwata Entebbe airport naku z'omwezi 12 nzijjukira. Baali emmotoka z'amafuta zakonagana eri ku Shero waggulu eri ku gundi eyo waggulu kw'Entebbe ne zikwata naye nga wansi we ziraga waliwo drums z'amafuta amalala. Jukere International Airport ennyonyi zirandinga zikwaki naye ng'ekikka ne bobeera kajjansi okiraba. Twatuuka ekiseera nga method eziriwo nga ne mu bitabo teziriyo nga kitulina okukola tulina okulaba omuliro guzikidde gutya nga kitulina okukola kusimba line omu n'akulembera ali emabega n'azikiza gwakulembedde n'ozikiza tanka ali emabega n'azikiza ggwe n'amuli emabega n'azikiza oyo naye nga gy'olaga tanka eyaka nga kyetwetaaga kulinnya tanka eyaka eri ekyo twakikola nekikulemberamu nze kennyini akyogera wano. Ab'Entebbe bw'oliba ofunye obudde bali kuwa ku vidiyo bajja giraga kuba kyali crazy naye nga kyekirina okukolebwa okutaasa Entebbe airport. Twakikola ne kennyini akikulemberamu neninnya tanka eyaka naye nga munnange ali emabega akimanyi azikiza ggwe ali ku ggwe amazzi gonna gano agala gonna agayiwa ku ggwe ng'omuntu. Kati ate ggwe gw'ogenda okulinnya tanka eyaka n'eddaala oliyina kuba tewaliwo mulinnya waggulu tugenda kulinnya ku tanka eyaka. Kakati eyo nga ggwe kennyini ate naakuli emabega ye alina okulaba nti ate ataasa ggwe olina okulaba otaasa ate tanka eri ereme kubaluka nga n'abali wansi jjukira mwani w'amafuta ngavaamu nga ne wansi wakutte kubanga ne woyita gwali muliro nga ne tanka yennyini ate nga waliwo endala eneetera okukwata kuba zaali bbiri ate ne tanka gye mulinnya essaawa yonna ebaluka. Yes, ekyo kyali olusimbi n'ogenda olina abaana abaana nnina mpulira naye ebyo tubikola nga waliwo embeera ezze nga kyolina okulaba nti bwe nkikola kijja kutaasa eggwanga kijja kutaasa abantu. Olina omwana w'abandi eka gwe owasa nga mukyalawo nedda ebyo tulinawo omwana etanka ogiri waggulu egenda kuyatika naye gwe olina okugitaasa kubanga olina okutaasa ekisaawe International Airport. Olina okitaasa kati ate gwe
gweno munno kati obulamu bwo obuwadde munno yalina okukutaasa bw'alemererwa ogenze so kati incident endala zibadde waliwo factory ya paint yali katu eyo nikoli yatandika factory paint mu nyumba ye munnafumba mwita Raymond gyali ekufayo embeera tanke yakanaye nga bwe tuguleka gugenda kusaanyawo ebintu bingi ebyaba misana tuku nayingirayo era video kwezio ku YouTube ne bazikiza from nowhere balowooza omuliro guwedde drums eziri muli munda jukira zaaka nnyo ne zibalukanga gyali nga gyali munda naye yasala amagezi gonna okulaba nga ate kiri kye yaleka munda nga amaze okuseetinga naye yennyini alina okwetaasa n'afuluma era n'afuna injalizi enkambwe ennyo omulala yalina kayiza building eyi mu Kisenyi kati tutuukayo amasannyalaze nga bw'ogamanyi abantu abasinga bamanyi oga lwaki fire brigade ezaate ekoze eki ebayimiridde buyimirizi kati osooka bw'oyiwayo bwoti amazzi olengera omuliro ogwabbuga mu masannyalaze nolina okubira abaawo meme bakuyambe kati ku olwo tetwategeera kyaliwo ekituufu munafu omu alinye kalina second floor atuukayo omuliro gw'amasannyalaze gubaluka omulundi gumu yabuukayo bubuusi second floor yes n'abuukayo eri waggulu jjukira omuliro kale bamala okugirayo nekyabika omulundi gumu ne gumuyiikira bwe kati ng'olina kuva wooli wano odda awali seefu naye nga tewaliwo ogenda kuyita nti madaala olina kubuukayo bubuusi osobola okulaba bw'otali naye ekyo kikolebwa nga oli trained togamba bino bya bulijjo niwavaayo naye nga era yafuna injalizi ez'enjawulo naye ng'awonye yabuuka bubuusi olina kusala magezi gonna okulaba nga tetofa bwotyo olina okusala amagezi okulaba nga ate osigalawo tomala gagamba akanfe bufi kijje by mistake oba omuliro gwakukwoca emirundi emeka 14 igwe kati bw'ogulaba togudduka ate kati ate ennaku zino engeri gye ndi mu training department kati mbeerayo n'oluusi abaana abamu kubalaga ebiri fizika ebituufu nawe ogenda mbeerayo gye bakwokera ate kati ntyayo owulira oba towulira mbeerayo kati mwe mubeera omu tokyusaako noga nti kati poliisi eno ngikoye kaŋŋendeko mu waliwo poliisi eterina buzibu ekitongole ekitalina buzibu mu poliisi tekiriyo kimbuulire nti bano bali bulungi nti kino bw'onoobeerayo gwe ebibyo ebyo byakaweweevu tebiriyo mu poliisi yonna kuba omulimu gwe omukulu kusaavinga abantu naye abatwafu tebabatta bulijjo FF bagenda okufuutula abantu tebabakubirayo amasasi ababbi oba bakoze batya bwonna woolaga buli department weeri ebeera ne challenges zaayo kati olina wodduka ogambe nti ngende wano nja kutuukayo tewali challenge tewali naye olina kubeera wasayininga kutaasa abantu naggwanga lyo bataasa kituva tugamba bino olina obiteeka mu nkola tugeze bwe guba muliro tusinge kuziyiza okusinga okulinda embeera bwe nyingira poliisi kalulu ke kansuula eri ewuwo kuba njagala kutya ekyokuyingira poliisi kati ngaziyiza eno wano ewuwo nvuddewo njagala kulonda bwe mba nyingidde poliisi kalulu ke kansuula mu faya waliwo oba gwoyagala oyinza obeera noapulayinga era ne bakuteekayo oyinza okubeera ne bagamba ono nono mugere kuba wasayininga okukola mu kitundu ky'eggwanga kyonna kati ate poliisi batenemye ate kulemye etya waliwo oba osayininga okukola mu poliisi mu kitundu ky'eggwanga kyonna era ng'ogenda kuweereza abantu fireman spray gambe tya ekiveeko naye nga bw'oba okola mu poliisi olina okukola kumanya nti nno oliwo ku lwaggwanga lyo lwabakamaabo ku lwabakamaabo naye nga tebitiisa embeera bwebezze ekyo kimanyi kiba mbeera ya bulijjo eyo era nga tugitwala oda bwejja nti ekizimbe gundi kiyidde kikutta omuliro mwesunsulamu mutya abagenda ndowooza abamu basooka ne badduka ensonga lwaki tukuba amasimu nga temutuuka olunaku bwe lukya ng'olwaleero waliwo kati abazze okukola ku mirimu waliwo oleseeyo okujja wano ku tv kati waliwo abakoze ekiro bagenze waka abo babeeraawo ne beebakaawo nga balinze era fe tusulaawo kumpi tewaliwo oga nti omuntu agenze ensambya mulinda ssimu yokka essimu yo ne bwoba onyuse ng'oli off duty tokkirizibwa
kuvaawo nga totegeezeza bakama abo kubanga waliwo embeera ejja okujja nga banna abali ku jute embeera ebayinze beetaaga reinforcement gwali awo akakikukakatako oba oli off okuteekamu uniform n'ogenda ku mulimu ekyo tebiri binagamba mwesunsulamu mutya ffe tukuba masimu eno kati twetaaga abafaya olunaku bwe lukya wabeerawo abakola emisana n'abakola ekyo bayisaawe mu kitundu babeera batusedda ku mulimu wabeerawo abakola mu ofiisi ebakwata amasimu abareceiving ezo essimu babeerayo abantu babiri wabeerayo ababeera ku mmotoka ez'enjawulo kuba zibeerayo emmotoka ennyingi emmotoka esooka eyokubiri eyokusatu eyokuna zonna zibeera mu buli kimu abasinga mumanyi tebeera mu mazzi gokka nedda amazzi kyekintu ekitono ekibeeramu kubeera mu litas nga 4,4,5 endala ebeera mu 1,000 zo zibeeraawo naye nga mulimu equipments ebirala kuba tetukola ku muliro gwokka tukola ku bya accidenti tukola ku bya ekintu kyonna ekitiisa obulamu bw'omuntu ffe tukikolako bino bigudde mu kinnya ogudde mu kinnya era tubeerayo ogudde mu mazzi tulinayo department tukwatagana tulinayo department abanyulula abantu mu mazzi inayo gyeri marine gyeri eri naffe tulinayo abarescua naye nga tukwatira wamu ne marine bwe tuba nga kintu kineneko nga tuyita bali bannaffe abamarine nga tukwatira wamu era olinayo n'abavubuka abakamala training ey'okugenda mu mazzi kuba tusooka tukutwala ku training tetuteeka muntu ku kintu kyonna nga tetusoose kukutwala ku training era tubeera ne ziri freshers ez'enjawulo omuntu omuteekateeka teri kutya teri kudda mabega busalawo nti kati gwoliwo era ebitabo bigamba leero gwogenda okukola kino kikukakatako kimaliriza bwe kiba kizze bwe kiba tekizze wero olunaku lwo luba lugenze naye bwe kijja tekiriko gamba ate olubuto lunnuma ate ekyo kyolina okubeera wali era tukikola so mu mbeera eyo bino byonna bibaawo nenaffe bwe batuyita amangu waliwo abantu abamukiro nenamba zino katuzikwate enamba ya 0800 12 endala 22 enamba eyo bwogikuba egenda daire ku kitebe kya fire brigade ekikulu bwomala ogikubako kakati yo yennyini ne bakubuulira oli ludda nti ndi nansana ne bakonectinga ne nansana fire kaliwo essomero ddala liri nansana lyakwata omuliro recently omwezi guno gwennyini naye baali baakatuukayo ne babaga bannange nga muli bubi essomero lino ligenda kufuna obuzibu tuteekewo bagamba abanaye tuli bize ebya academic tujja balaba oluvannyuma the other week nelikwata omuliro muli kuba fire oba mmwe mukoleeza omuliro ate ffe tufunamu mwagendayo mutya ate nelima nelikwata omuliro ffe tugambye mu mbeera y'okuziyiza n'okukuuma abantu waliwo woogenda nomanya waliwo sizoni kati ffe tumanya sizoni emiriro gigenda okukwata na mu bifo ki olwo experience kati kusinze nomanya nti okutandika mu January paka February ago masomero okusinga lwansonga abaana baba akaddayo babeera n'ekyejo kingi gaba gakwata lwakuba nti ate kati kiyitiridde kati efuuse mbeera yakwokya naye bulijjo libadde gajjayo 3-2 notegeera eyo sizoni bazzeeyo ku masomero bwe bava ku masomero badda awaka ate tojja kuwulira ssomero ogenda wulira mayumba ge gakutte abaana amayumba gakutte kati eyo sizoni tumanya holiday mayumba na bizinesi za njawulo kati bwe babeera oluusi tulingidde omwezi gw'omukaaga ogw'omusanvu ebintu ebisinga biba bikalu kati inspection ogenda otuuka ku sonoga bino timba yaadi obutale ogenda oyitamu nga toyambadde na uniform eno embeera ogiraba nolaba bano tebali safe noyogera ne administration oyinza oba wakwogera nabe ennaku ntono nnyo ne bagawayi kituufu twala tufunye akaliro naye watuyambye ne tubeera alaati kati amasomero agamu tugatuukamu olwa routine check n'ogenda otuukayo abantu ne bagenda bagamba bo bakwatagana nammwe abamu ebiseera ebisinga basooka kukulabira mu negative form nakulabanga gwe agenza omuyingirira kati bwotuukayo nomugaa nze nzize mumirembe tukwatire wamu walusimbi ali eyiga nga olina bwomuyamba njagala ogaba essimu eyiyo soke tuve ku eno kuba oli ayagala okwongera okutegeera ebintu bino ayagala okukuuma ennamba yo ayagala for reference njagala obawo ennamba yo ey'omungalo eri 0758 9 6 2 bwoba oyagala kusomesa kintu kyonna kyabwerere amasomero wonna wompita mukasi otuwandikira
nungamba twetaaga kino gwe kuŋŋaanya abantu bo nja kutuukako sirina kye neetaaga kirala. Tuweze ntoyanzeege olunaku olwaleero nno kigambo ky'omuliro kirina engeri gye kinkuttemu ne mmanyira ddala obuzibu abantu bwe balina okumanya kubanga omuliro gujja totegedde eyakedde ku makya omuliro gutandika essaawa yonna naye weeteeseresa otera okubeera nti omuliro gujja osobola okugulwanyisa. Essimu kanjikuddiremu, essimu ngenda kuddiramu 2 waliwo eya ofisa gyakuwadde n'endala eya faya yennyini omuliro gwazze oyagala gulwana sooka owandiika eno 070 sooka owandiike 075 ompulira 962 mwagala kubasomesa ku bikwata ku muliro mwagala kukola kutya amasomero naddala kubanga ekyamasomero kukwata omuliro nakyo kitukoze bulala abakulembera obutale abakulembera ebifo awakuŋŋaanira abantu 075 kati ate waliwo eyaffa omuliro gwakutte tukole tutya oyinza obutakuba eno naye ate n'okuba enonoza si yakusasulira yabwede 0800 12 22 mubadde balungi aba programu eno omukeeze olina kyoyaga kusembyayo nina amadirector kanjikuwe kuba oyinza okukuba eri nenogamba ate tebankudika nkuwakulira yennyini ekitongole kuba naye yayugira osobola omutuukirira ku 071 2 1 AIGP Mugisha Joseph yakulira ekitongole. Twayanze eddakiika zirabika nti ziweddeyo mmwe balakwera nti mutwegasseeko Walusimbi Eddie akwanaganya poliisi y'omuliro n'omuntu wa bulijjo okuva ku poliisi headquarters Zetwaha Mukiibi mubadde balabi balungi mwebale kwera nti mutwegasseeko nate olw'enkya tujja kubanga tujja ne programu effe omukeeze ku nsonga tandika ssaawa emu kitundu tutambule era tulabe sabbiiti bwe tunaagimalako mweraba.